atudde Bamashira tibana emusobedde kufayo ne bwatula njagala omulala omukyala we gwabadde abeera naye kati naye ayimirire waali tumulabeko mumulabe omukyala we gwabadde abeera naye jangu wana abantu bakulabeko tebasobodde kufuna zadde babiri ne babadde baagalana nnyo muntu wennyonnyonnyo muntu wennyo bawubireko kajambu bakulabe wooli tweyanze nyongera okwebaza abantu abanyambyeko ku mukolo guno bannaawe nze sinakwata mu nsawo yange yadde 10 yadde olwataano muganda wange Kaashi Umaru Haji Bulwadda baganda bange bonna abaddembe Masudi famire n'abalala abafamire ya Madam Esther Mpumuza Haji Moses Mbala bwe bakoze omukolo guno gwonna n'abalala abasobodde okuyambako bisobodde kumenya kuba bangi tetunnakwatako yadde 10 mu nsawo yadde olwataano tetunnalukwatako mu nsawo yaffe twaha ne famire ya Haji Kashaka kuviira ddala ebintu ebyabaawo bakola mpaka leero tetunnakwatako yadde olwataano baneesaba mubakubire mu ngalo ez'amaanyi njagala otwala akakisa kano okwebaza Honorable Fiona Nyamutoolo naye MP w'abavubuka mu ggwanga atukoledde omulimu gw'amaanyi famire yaffe ajjanjabye Mande abadde abeera naye yamunona yamutwala wano nawali era yamufiiridde mu ngalo simanyi oba Honorable balinako waali manyaye ebiseera ebisinga batayagala kwerabisa alina waali naye awubireko ku bantu Honorable Fiona yakoze omulimu gw'otalabanga alayika ali mu kwetawula bunne n'ogyali bannaaye Mande yafiiridde mu ngalo z'oyo kusiima nnyo mukwano n'abalala bangi bannaye tetulina budde tesobola kwogera buli muntu naye nga neebaza buli muntu yenna buli omu yenna nkwebaza nnyo yemmwe famire bantu bange mwebale okwerekera Mande mu bitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala erinnya lya Kaana Kambaata tunaatera okulyejjako kati tekakyali Kambaata enimo we have a very big family bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala tusiima nsaba Allah abaddizeewo mwebale nnyo mwebalire ddala siyinza bebaza kansuso bannaye mwebale njagala Maya abasomeremuko Maya bw'amala obasomeramuko then Maya agenda kutuyitira minisita ajje abeeko obubaka bw'atuwa nsaba otwala kakisa kano okwebaza mukwano gwange atasobodde kunneerabira Honorable Nabbanja Ssaaba Minisita mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi ambeereddewo nnyo mu mbeera eno tanneerabidde kubanga namukubirako emmundu eyo nga tukyatandika eyo nga mukyala w'amaanyi nnyo naye yantwalanga eyo ewaka mukyalo ne tunoonya akalulu naye era Allah bw'amusitudde n'amutuusa ku leve eno tanneerabidde era mpita nangamba yite badde ogamba ki kama mulungi nnyo mwebalire ddala saba Maya